banange waliwo abawala aba church nga bakuziddwa abamu si bonna nti mbeerera naye mulimu bano abakuziddwa ne Christian values ne agattamu eza culture ng'alina mami extreme gy'atasobola gendako ezimu ku zo gwe because olaba pornography bambi nga ebyo tabimanyi tabirabanga nako amanyi missionary alabe nga amwonoona gamba sitaani va wano n'ekirala anyway kati because osiba mu pornography olaba obuwala osiba mu ndongo n'olaba obuwala obunyenya ku bubina bambi she doesn't know how to but twerk. bums have to be shaken once in a while. She doesn't know how to twerk mu church. Kati wano yatugamba nti obuuka n'oveeri omanyi lwaki pati akyogera experience ye yasooka mu life eri. How? With my body mass. But yes. Am I going to jump from up there? Yes, you can do it. Creativity. A church girl, what if you learn wrongly? Can be creative. Oh, have you seen those biological scenarios where you get stuck? No, not even that you have to call Musum. I say, I'm coming up pastor. What's all coming up, daddy? Well, let me go. Bajita batia? Enyonyi ne landing abi baina bwe bachiyita. Baina bwe bachiyita. Anti, omanyi kiri okay nga gwoli naye ye buwo. Emirundi egisinga ekintu ekyo kiremerayo nga gwoli naye si buwo. No, bambi it's a biological thing. It's muscles. Those are muscles. Contracting and zita.